Yeah, Omusama Josephat Sebya, President w'abakola Lugambo. Jukira buli Friday tubeera ne celeb wano mu Lugambo ku Bukedde TV show ekyenkya. Mpozi we tuvaano tugenda mu Harvest Money website launch. Mujonjera ku TV. Nga emikolo gya ddala naye kati bya virtual. Nga bw'oyogedde eby'obulunzi obulimi ego wali oluuzeeko wali olimi. Munnange nyinza okuba nali mbikozeeko but si kubeera muggwe kenyini n'olunda but gezaako n'ofuna abalunda ogezeko okufuna ku ssente naye si byangu naye sipayisi gwe walimira wayakulira mu kibuga ng'ebizimbe nosobola okukikolera mu kyalo wazaalibwa mu kyalo kyalo ewa mukadde maama ekibuga obaddeko wa takisi gebaga nti teeka ewajjajjaawe ewajjajjaawo waani gwe tugambe mu maaso ewa mukadde maama ekibuga okay kakati andaba Josephat Sebya nga bwegambye soka weyanjule amanya n'eddoboozi Spice Diana ndi musanyufu nnyo okuba ku Bukedde TV ebbanga libadde ggwanvu olw'embeera eriwo nga sijjaako wano naye kyamukisa mulungi nakedde 11 mbadde nzuukuse nkwewuunyiza waliwo abantu abamu nga ne programu ezimu nga zo webagamba nti kino otegedde omanyi ndowooza Spice wadde saagala kubbira bigezo naye baggu y'emu ku nsonga ekufudde nga oli w'amaanyi at your age kubanga waliwo omuntu gw'ogamba n'agira n'afuuka n'ogawuno ki nkwewunyiza 11 ng'otu si byangu ebintu by'okukeera ebyo ayina ku bantu fa bali n'endya ku fruits tera kulya kyanca ndya something light mba ngenda olumu kukola ku gym kirungi kubeera ng'okukuse nnyo yes ozuuka saawa meka tewazitugamba essaawa nzuuka saawa 2 actually zaali emu naye kati zeeyongerako 2 kuba obwongo bwali bwalookinga ku saawa emu kyova tekimbeera kizibu keera kuba tolina nnyo kyogenda kukola oli mu covid obwongo bwalookinga olwa concerts bye nabangamu ebyo nga nina ozuukukeera ennyo nnyo saawa 2 bw'omala okulya fruits zo gym weba sirina gym mbeerawo of course mbeera ku simu updating and there because social media handles zange zinzirwaninga so making sure nti nteekayo kyenina oteekayo ne updating nenkebera ku kino so then the next thing I do is call manager Roger tugenda okukubira ku macha okumanya program yange so nangamba lero inayo kino kola boti tulina kukola kino nga okay fine then ndio kankola ate kansooke mbuuza tunagenda wala bogamba call manager Roger kiba kitegeeza temubeera mwembi ate nga kitubeera ffenna kati mubeera ffe buli omu ayina ewakaawe buli omu abeerawo nze tukwatagana andaba jje wange nange nsobola okugenda ewe cause is my manager kati wafuka baawamu so wemba kangamba nkubidde nga tanfuna asobola okujja ewange kuba amanyiwo yono manager Roger gwe twogerako manager Roger omwami ali emabega w'amaanyi g'omukyalo ono n'omukyalo ono aba n'amaanyi g'ag'empisa n'obuntu bulamu naye kati bali aboogera ebintu ebyo olwo babijjawa segu yankubuli bakwogerako ebyo ojja nakwewuunya nga nawe ebimu tobyemanyiko siraba ku muntu atiisatiisaaga ono naye kubuuza ekibuzo naye noga naye kubulire bye bakwogera bikubulire kati otegeeza bwentandika nawe ng'ontandikako because olaba okwogera ffe tuliwo okwogerwako ne bw'oyasimula bajja gamba kino kiri bw'obulamu bwe tulimu tosobola kugana muntu kwogera kyayagala awo bakwogerera niko tosooka otujuzeeko kuoli avuddeko oli emabega oyo oyo akuwadde Diamond bayogera nnyo ne bagamba ovuddeyo n'olubuto Tanzania nkugambye naye nga terukulanga nange nkyalinda lukule teka lukyali luto kakati ate oli addako oli muganda wa Diamond ye DJ we Remy Jones oli addako wali eri ne baga nti kakati ate noono lwaki bakwogerera nnyo ffe tuliwo okwogerwako like bw'obanga oli muntu oli public figure of course nga olaba olugoye olweru nti balulaba mangu ndowooza emirimu gyaffe gye tukola kyangu nnyo omuntu okwogera kate tugenda mumukuba of course era balaba boogerako naye kyaffe kyanjawulo nti buli omu ajja kumanya yeah so I think ensonga lwaki oba tugambe era bagoba agulina nakyosangeera bwe kiri kale bakwagaza ki nga tolina mupiira walayi ne mukisaawe bapeerakoyo bagamba n'omuti oguliko fruits era buli omu gwakubako ejjinja because naye omanyi Spice lwaki babyogera naawe wagaana okulaga omuntu nti kino ekiriwa
kati bawo yani nteekeddwa okulaga omuntu nti kino izite masti nga sifanga kale sibalaganga nga sinafa ndi mulamu omanyi buli omu aba nekyayagala okukola mu bulamu bw'osalawo nti relationships z'obulamu bw'obutadde mu public kijja kuba naye obanga gwe si kyoyagala tekitegeeza mbu nno siina musajja oba sibaddeeko na musajja oba sibaddeeko na relationships ez'enjawulo but I don't want my relationship life oba biki byonna kubeera mu public nze nga nze kyenjagala kozesa handlinga drama bajja kwogera kino ate bakoze kino ate kwegamba batabukeko at least you are saying boogere bye batamanyi okusinga okubalagira ddala nti we ndiba njagadde nja balaga nga ndaba nti kisaanye but tumize ndaba nga nsobola olivinga obulamu bwange n'omuntu gwe mbandi naye nga teri mu public waliwo yangambye mwakola ekibiina kirimu bano wammanga Chris Evans nze namukwaya hajala mwakola ekibiina owembogo tonawulira kibuuzo anti kubanga sina kibiina n'ekimu kye nali nkoze ngaazi anti wuliriza mwakola ekibiina ekibagatta bano wammanga Chris Evans Pastor Bugembe Spice Dana Sarah Zawedde ne Shiba oba abantu bonna abaagaana okulaga abaagala baabwe ka surprise ako it's okay kubanga buli omu ali wadde mbokola kyayagala oba gwe oyagala tulagawo nga tumwaniriza nga tumusabula ku social media aba Facebook in-laws nga bakuwa level olyose nayogera Facebook in-laws nga Shiba mufaaki ekiriwa gwe ne Shiba twali tufudde ki wagamba simanyi Shibaholics Facebook in-laws enjawulo eriwo munveeko anti enjawulo eriwo kyoyogedde Shibaholics ne Shiba enjawulo nnene nnyo bali bamu ne bano sisuubira nti be bamu banganda ntegeera yange in-laws they are different the same Facebook yanjawulo ku Instagram Spice Dana wanjawulo ku fani wange we are totally different kambuuze kati gwe ng'oli mukwano gwange ngenda nti abawagizi ba Spice munveeko saagala nakumumanyira lwaki mba njogera ku linnya lyo mu quote ng'ate kubanga babawagizi bange kibadde kisobola kukyuka so agamba bawagizi baaniye bano bamperizi simanyi nti n'okwogera amannya g'abantu ebiseera ebisinga tebaali sitaati mwe mwakitwala bwe wagamba nkwatulidde n'insenene mpikirawo kunkwana saayogera funa screenshot giteekewo post kyemanya ekyaliyo ku Facebook kati gwe wagamba otya nagamba ate oluyimba lwaffe ave mu bintu by'okuzannyazannya wagamba n'insenene nvaako okuva olwaliwo nkwatulidde banange nedda werabya tibyopostinga just post eyo abantu bagifuna bubi sali direct but namugamba nk'oyo okulinda toza abantu kyokulinda balowooza kintu kirala nnyo naye naye ntegeeza akayimba kafa akate tukawilizinge akayimba akalungi bwe katyo naawe kennyini okalaba ngegye katambulamu kakati nga tugenda okuwumulamuko nkubuuze nti no therefore Bashibaholics bo bakola kikale well generally kati awo tuba tukomerawo kati soka tuwumuleko tuwe mulango tukomawo tonyimbirangamu kayimba kange kena kugamba luli nke wayimba n'olutiko
Ajala namukwa okama kati ngenda kola bwenti nkolezi media tour kwegamba ebintu biba plans zimanyingi yes yalabbi covid naye naye ajja genda kati ffe batugeme kati tulaba ati wallahi sije chamma nabadde gamba ngera nkubuuza obuzibu bw'olina ne bashibaholics kale bakukola ki statement yange eyo nateeka ku Facebook yali very clear nnyo nagamba mulekerawo okunvuma n'okumpemula ku Facebook account yange bakuvuma bingi mbikuyibire wano ebitali bingi nnyo naye byaggwa tebyali mbu faani nga bw'anaavuma omwimbi kubanga mwe byaddala teri atavuma fe batuvuma si buli ajja ku followinga nti akwagala si buli ajja mu kivulu nti akwagala bajja olw'ensonga ez'enjawulo naye kasita akabinjako abantu amu beekolamu omulimu ne bajja ne beeyiwa nga buli kyoteekayo ne kigenda mu companies z'okolya kwanza enteekayo akalango ka company siraba nsonga lwaki ate onvumira ku kalango ka company ate nga company bajja kwetaaga report okulaba how it's performing I think awo bonyingiridde era baŋŋamba olumu ndowooza naye nga company tetuzoogera nti muyina company gye baakuwa olange ya byakunywa ne waliwo omulala gye baali bamuwa naawulira bubi simanyi nze sitera bigendamu nnyo nkola kyenteekeddwa kukola but ekyo kyo of course singa bwe nkugambye nti omutuvumiddwa kuva ku ntandikwa ebivumo tebittaze ne wonvuma otya sijja kufa kubanga era omuntu avumwa tulina kyonzijeko but I think woyingirira ennyo omulimu gwange nga ndaba nti olina wonfiiriza somewhere nsobola okugamba ku muntu ate kirungi nti era abantu bategeera awulira era byaggwawo by the way nti okyogerako omuntu ategeera ajja kukola kyagamba naye kyekwanoza tekisaana kubanga omuvuma nze sina kye nali nkukola waliwo bangi abaagala okubuuza Spice ebibuuzo 07 0M 634 070 634 yange wano mbuuza ekibuuzo kyo Spice ozaalibwawa mu bufunze n'osoma otya abazadde bo gye banzaala Kakuuto nasibuka eyo nasoma Karwera mu Buddu eyo naye nga Geoffrey Lutaaya ayayogedde omulundi ogwokubiri mu Parliament eggulo ng'ayogerera ekkubo lyabwe eri naye kati gye bakuzaala nga omanyi nti muntu ddamu bw'ozaaliwo eno bintu biba birala ate okuze ne mukadde maama bintu kwegamba bwe bityo nakoma ogendayo ebbanga ddene nnyo sokosembawa kati bano baagaza ki bakuumi nga bangi ba bodyguard webali tebalina agula oluggi lw'emmotoka abakyala bali wano bebweru bakulinze abaami bakuli kiki security purposes why that much it's what I want I feel like kyenjagala okukola anyway oli mutuufu bakukoppako wano bameri batana balaba ekirala nti omanyi lwakuba ne bigaana ebyabwe simanyi oba byagaana sagana nyo ogendayonayebafunako abakumi bana naye ebyokulya ne biba bulungi kale ne biba omuntu akkirizibwa okukola kyayagala wabanga loza kyekituufu moso nti okola ekintu kyonna kyokoze okikola nti oyagala kufuna kati ate ono babi oluganda luvaawa nti mulamuwo yagambira okugayo omuwadde akagoye ako akagoye munnange babi mukwano gwange nnyo babi Kyagulanyi anjagala mwagala nnyo omukyalo oyo era nali sibira nti nabambi asobola okunjagala n'obwa Spice bwange manyi tuli bantu babiri banjawulo wadde tuli bakyala but buli omu ali mu kiti kikye naye bambi alina engeri gyanjagala munange tinewuunya so birthday ye twakola plan babiri okukola photoshoot ye eya birthday nevaayo bulungi nnyo era yanneesiga okubeera okubanga muyambako preparations ezo teekateeka oba okwambala emubeereyo ate mwenna mukuba emivaazi mumanyi mu fashion akuba ekikumba aganya ebintu byokwambala bayirawo bulungi yes so ndooza byebimu kubitugatta netufuna omukwano ogwo kati ekyasenga w'abaana ndooza bakwatudira gumu n'omwami kuba naye Wambogo
kati mbawa kika nkutegedde ebintu tuyitanga tuli mu lwali kakati waliwo abaagala okubuuzaako obubaka nno mbulaba wano ku simu naye waliwo ayagala okubuuza ku spice ku simu 0414 337 781 0 337 781 ojja kuba obuuza ekibuuzo kyo. Meanwhile spice biki ebikunyiiza n'ebikusanyusa? Ebinsanyusa nga bwe bikunyiiza nzaawo nnyo okunyiiga. By the way sometimes nza n'obutamanya nti nno nyiize kubanga nze ndi muntu abeera musanyufu most of the time era osobola obutandaba nnyo nga nyiize naye ebinyiiza kantandike n'ebinyiiza ebinyiiza be bantu kale abagala oteeka bannaabwe wansi kinkyankalanye mu ngeri yonna kubanga abantu bangi abagala oteeka bannaabwe wansi nga tagala kulaba munne. Kakati ono bamuyita Josephat Webakiweza nze omumbejja Rita Ekabowa mbuuza Spice nti alinayo ku mwana oba alizaala ddi teyeegomba wadde n'akamu kuzaala ku mwana tandikira ekisokera ddala omwana kiraba ekuva eri Katonda ate omwana talina budde nti alina kujja mu bbanga bweriti. Hello Sebo naye gyebaleko nze bakisemisajje njagala kubuuzaako omukyalo oyo mumanyira nnyo naye webawetaga okola naye nga omuyimbi kalisa oli munene nga bo bwe balikola bagenda musasula oba olukumpayo kulabo nga bweri omusajja omwavu nenkolagana gweyagala okolabo naye yesebo kakati ekolabo munaye kisoboka tewali kitasoboka kati nina akayimba akapya ke bayita mukwano omwana gwe nakoze naye mupya nnyo era oba okalabye soolaba nti tomulabangako probably so tekiriiko mbaolina kubanga oli munene wangi tekiriiko omunaye kukubeeramu ziba za bwerere kolabo yes Kasese muli bulungi bale tuba misinga nze mba misinga nnyo tumanyi Luganda boogera ki lukonjo bannange sirumanyi nako yadde newonkuba emizo nenja kuyiga banaye thank you so much nange mbagala nnyo bandabira ab'e Kasese wangi kakati omanyi essanyu lyawulira okula ku TV gwe Spice okitegeera nange nnyina negomanga lakitube namulaba nawuliranga nfa. Hello wangi banna tokwata mugaye bekwata lwaki Spice tayagala kujja mpereere ogera byogera it's okay soko tusome mu kyama tayagala kujja mpereere kubuuza ku taatawe ne Roni Kasoma nze Roni Kasoma well omanye ebintu bya family tosala ntakunnyonnyola abantu nti bannange mukadde wange tukola bwe tuti ne bwe tuti so nizo obutagamba nsonga zange bagambe ebigambo ebisiibula mbagala nnyo bannange mwebale kunjagala ne mu kaseera akazibu bwe kati ka corona na biki buli kayimba kenfulumya ne mukasapootinga bannange mwebale nnyo simanyi kyendibawa ku nsi kuno eno era nsaba Mukama just batukuumire wetuva mu mbeera eno tuddemu tutandikire we twakoma naye nga mwekumire ku Bukedde TV kubanga kyamaanyi